Akalulu k'ekawempe bato akawangudde mu miggo mu masasi na buli kimu nga ne polling station ezimu baasambisa bibiri kitegeeza we can. Njagala okubaza nnyo bannakabotuzi abaana ab'obuwala bamaama bulijjo kyekinnuma abaana ab'obuwala abakazi ekawempe bakoze omulimu ogutakolwangako obwedda bakuba enduulu nga bakambwe nnyo n'okusinga abasajja bamaama ekawempe mwatulaze nti we can. Namwe saluti ya muyino akalu k'ekawempe abakyala mbazzemu saluti ogwokubiri mwebale nnyo mubalire ddala kati ekinyusi kiri ludda wa bwe banga ekawempe mu constituency badeploying almost 40% of security arsenal. Si arsenal y'omupiira ebungereza no. Bwe banga mu kalulu k'ekawempe just a mere constituency badeploying almost 40% of the national arsenal. Nga Uganda eronda ba MOP ebikumi bitano mu mmeka almost bali mu lukaaga. Can they manage to deploy the whole country the same way they did in Kawempe North? Answer is no, they can't. Kubanga tebalina money power. Both presidential and parliamentary tebalina money power esobola okudeploying a countrywide. It is easy impossible tekisoboka. Kiki tugenda okuzaako? Kyetugenda okuzaako kikino. And I'm assuring you, the indigenous serving UPDF officers 76% bagala change. Evidently, mu barracks basi za UTC jazasimbanga police n'amagye galondeddeyo na lokola yawanguddeyo jamba afande. Evidently, mu barracks eya police n'amagye babakungayize balondedde na lokola yawanguddeyo jamba afande. Police yonna yalondedde Kanyanya police station yokubalodde ubalodde bona ba police na lokola yawanguddeyo jamba afande. Kitegeeza the indigenous serving UPDF officers in all barracks bagala change. Okujjako nga gwe wayonka senga we kundi oba akagera akannasu ng'obwongo wetaaga kubukuwolako obuzi oluvannyuma mukitegedde bulungi nnyo. Yes, we can. Museveni, we are coming for you. And you can change nothing at this particular moment. Nothing you can change. Nothing you can change at this particular moment. Okuba waake ekifaananyi ekirala. Baatuuse n'okuleeta amagye ga M23 gabayambeko. Abo bonna abasirikale abadde mu kombati za SFC ba M23 abadde bakuba abantu embooko. Mulina kye muteetegereza abamu nakibalaze nti omuvubuka ono Kanale Mugumu wa NBS badde bagenda omukuba embooko. Alina ekigambo kyeyayogedde mu Nyarwanda. It was a code and a signal of theirs to identify their people. Ekikosa video zino kubalambulula nsonga zino muzitegeere. Njagala owulire code. Njala ka video kennyini. Mukitegedde bulungi. Njagala owulire Kanale Mugumu code gye yakozesezza omusajja wa M23 ali mu SFC gye yakumukozesezza n'atamukuba. Pay attention to details. Kankabadde. Kankabaddemu. Mujiwudde bulungi sigino. Mujiwudde bulungi sigino.
One. Twagezezzaako okufuna bakafulumo okuvvuunula ennimi. Tukyabafuna batugezeko tuteramu okunoonyereza sigino eno yabadde kuba it was a genosigino eri abantu baabwe. Mukitegedde bulungi nnyo. It was a genosigino eri abantu baabwe. Bwoba akubye media fraternity yonna naye ng'ono tumanyi ono Kanale Mugume muntu waabwe nnyo. Ewabadde nga abafuwo naye badde badda mu Kampala yasookawo ng'alina ne measurements apima akola forensics. Banyuka mazi ku social media oyo guy Kanale Mugume buli wabadde wattibwa omuntu mu Uganda nga mu Kampala mu Uganda nga munene Kanale Mugume ng'ajja n'akola forensics n'aleta measurements n'apima n'awa forensic information police egenda okujja nga yayina information. Njagala mwena abadde bagobera ebintu model assassinations zibadde mu Uganda ne badde nga asoka ku crime scene n'atandika okukola measurements police ziyandibadde ekola wandiikawo abaddewo wano mubadde wano kutuba myaka nkwata gwa mukaaga nga ndi mukulekaana tubapulya ebintu bino abaddewo nga Kanale Mugume mula ku crime scene zibattidde abantu nga waali muteeku wano nti yes tubadde tukirabanga. Muwandiike njala abantu 10 muwandiika abantu 10 mungambe tubadde ngo tulaba Kanale Mugume nga yasoka ku crime scene n'ajja ne tape measures na measuringa n'akola record ezize. Mukitegedde bulungi baba n'abantu babadde ngawo oyo Kanale Mugume kati sigino gye yawadde omusirika obono wa M23 oba Ntarahamwe oba waaki olwamugambye password code ga yakutte bukwasimba okwe ne balinya boda ne bagenda kino kanjibaddiremu kanjibaddemu mulideko olide ojula Olida era akasajja kabadde kazenga kagaludde onayisa kodi n'aleeta n'omukono n'akasajja ne kasiba ndowooza amagezi gazze bulungi nnyo mutegeere ebintu bino tubagamba. Mutegedde bulungi nnyo nti amagezi gazze awo tuvuddewo tugenda mpola. Kati mbadde nkyabagamba ku bintu ebadde mukaluluke kawempe nemba nyonyola buli kimu. Ladies and gentlemen, okubalaga nti Museveni ali mu panic. Wetwogerera Museveni Muhoozi basinkanye Inspector General of Police Abbas Byakagaba. Nomutegeeza ateekewo okulangirira okwolukale nti baagala okuwandiisa abasirikale aba police omutwalo gumu in this short period of time. Nchiddamu mwenna abalabe police angeyise mu under Minister of Internal Affairs ngeraze nti baagala okuwandika aba police omutwalo gumu. It is the largest number of recruitment in Ugandan history. Lwaki baagala okikola? Bamaze okukola survey eraga nti police countrywide ebitundu 80 ku buli 10 bakuwa Museveni abawungira ziiza ati tebaagala kumanya basula bubi balya bubi emisala girwawo bakolera abantu abasuza nga tebatudde naye nga beekolera bokka tebaagala Museveni. Kyova olaba nti ba DPC simanyi ba CI bonna basinga obungi bakabano batulugunya ba indigenous police serving officers mu buli barracks ne mu office. Jukida bano bafuna emisaala ebiri nkiddamu polisi ya Uganda ba indigenous bakimanyi nti abasajja bafuna emisaala gya mirundi ebiri bakyafuna emisaala mu UPDF bafuna n'emisaala mu polisi. Kyokka gwe polisi mu Uganda nakabala osula mu tenti tona sere somesa mwana ofuna omusaala ogwo gwa polisi ofuna emitwalo 4 mwezi ona afuna ogwa polisi kulanka gyali kanzo kuwafuna milioni 2 oba 3 nafuna ogwa UPDF anzo kuwafuna milioni 3
ze milioni mukaaga gofuna mitwalo 4 gwero subide nti apolisi bagenda genda kubiragiro byammwe aho mukitegedde bulungi nnyo abasajja abamajja bali mu police bafuna emisaala 2 bakyafuna ogwa UPDF bafuna n'ogwa police kati kankukolere analysis ku kino ekintu bonna kati bemula abasirikale abali mu jati abo si ba police basirikale ba well trained arm officers aba SFC jati yaddala vakwere yadda muri ya ghetto structures walo jati 2 jati eri origino etasobola kujja kulumba muntu wa bulijjo nga terrorist ne jati eyadda muri y'abatujwe y'ababbi abatta abantu n'abakuba abantu emigo jati ziri 2 jati eyaddala eriwo je tumanyi rumba abatujju nga tino bana Uganda jeri ne jati yaddamulira kati jati yaddamulira efuna musalo kuba mu UPDF ne mu police damulira kenyini is still a serving UPDF officer nenga atakola mu police n'abala bonna bali mu police kati aba police abamula abakulu basinga obungi bonna bana abayita abanyankola abanyarwanda bafuna emisaala egi ogumu UPDF omula guli mu police kyokka mwana musajja omusoga omugo omuganda omutolo omulugwalo mukalamojja afuna emitwalo ana nazo nezirwayo okujja ne bajjako sako ne bajjako pay as you earn as you pay as you laugh ogoteguliyo gwange nchiddamu ekyo kyenjogedde ekisebeyo kyange pay as you laugh ogwo omusolo zengo tadde wako police agenda okumaza musajja tunga akunganyiza emitwalo 28 bakwa 3 ng'emitwalo 10 gigenze basasula ku taxi basasula pay as you earn as you pay laugh as you pay basasula simanyi bikigula taxi kosako biki serene zigenda kyokala bano tebasasula musolo tebasasula kintu kyonna sente zaabwe zijja kalamba ne bazifuna kati gwosu widde omwana agenda kwagala ddi kati balagidde basi yakaga mu bwangu alangire nti baagala